Ndi mu senior 6 geographical. Ndi candidate. Omwaka guno tusuubira okubeera waggulu w'eggwanga lino ngaffe abaana ba Seeta High. Kubanga nsuubira nti bakikyaffe bateeseteese bulungi. Tweteeseteese mu ngeri ez'enjawulo. Katugeze nga buli weekend kasita Friday tandika omanya ogenda mu set of papers 5 a day. Tukola papers bakyaffe batuwa feedback bazimakinga ne bazikomyawo ne tukola corrections nabo ne baleetera ba resourceful people okutuyambako okutegeera ensobi zaffe naffe okuconsultinga batu encouraging okukola relationship eyo ennungi n'abasomesa baffe tuconsultinga era tusuubira birungi byokka 20 points zo zijja ate ng'asembayo tusuubira nti agenda kufuna 15 kubanga tuli baana bagezi buli omu yeetegeteese ate tujja kukikola. Amanya gange Nabunya Raya nga ndi muzadde mu ssomero lino eri omwana wange Kayondo Latifa Naira ali mu S6 ndi musanyufu nnyo okuba nti omwana wange agenda kutuula S6 era ndiko okufuula nti essomero lino namuleetamu yerimu kugasinga obulungi mu Uganda. Nkimanyi bulungi nti Seeta High ebadde ekola bulungi nnyo mu myaka egiwedde era ng'abaana ba excellinga nnyo nnyo kubeera nayinawo wano omwana mu S6 ey'omulundi ogwo wakati ali ku campus third year naye nga yakola bulungi nnyo naye kyensuubira mu mwana wange oba mu baana bonna omwaka guno aba Seeta High tusuubirawo ekyenjawulo okusingako ku myaka egiyise gyonna olw'ensonga nti entegeka y'abaana omwaka guno ebadde extraordinary ebadde nnungi nnyo nti n'abaana bennyini ebadde prepared. Oluvannyuma lwa covid abaana balina engeri gye baali shaped mu ssomero lino ne bateekamu extra effort ne bayongera okwemanya kiki bali naki kye baluubirira so entegeka ebadde ennungi nnyo tugyagadde ffe tubadde tukolagana bulungi abazadde n'abasomesa so tulina essuubi nti ate luno Seeta High Mbalala ejja kuyitirira mu performance era twesuubiza okulaba nti abaana baffe bayita bulungi. Kikibawa essuubi? Ekituwa essuubi nti enkola ya Seeta High School Mbalala kugamba abazadde tukolagana n'abasomesa kugamba buli kaseera tuba tufaayo n'abasomesa bafaayo ne bw'oba omuzadde tofuddeeyo abasomesa bakukubira ne bakugamba nti kati omwana alina weakness bweti tukoze tutya kugamba ne tubeera buli kaseera nga tulina interaction eyo eyamba omwana ne bw'abanga omwana muzito n'aba nga awewuka so okubeera effort eyo nti eteekebwamu nnyo n'okubeera nti abaana baffe environment gye babeeramu nnungi tugyesiga buli kimu tukiraba nga kugamba abaana environment nnungi buli kimu kirungi so Seeta High tugyesiga nti ddala ojja kukola bulungi. Yatandikira wano senior 1 era kati yatulira wano senior 4 era kakati tutuuse nga kati ali mu senior 6. Omwana wange namuleeta wano nga mugezi ng'akola bulungi naye kati seeta ekyenjawulo emutaddemu confidence asobola okwogera mu bantu emutaddemu obukulembeze era nsuubira Seeta High School eno Mbalala ekoze bulungi emyaka gyonna naye this year tusuubira nti abaana bano bagenda kukola okusingako emyaka egiwedde kuba abasomesa baba baddeko nnyo after covid even within covid basomanga online era bwe twakomawo ne batugumya ne bagamba no abaana bajja kukola ki bajja kukola nga bakukubira omwana bw'alwala bakukubira nojja oluusi nagamba no tojja tugenda mukolako oba kati omwana nga atera okulwala amannyo naye ne bagamba no tofaayo ajja kuba bulungi. Kati guno omwaka tulabyeko performance she has been performing good era tusuubira this year bagenda kukolera ddala bulungi okusinga ku myaka egiwedde era banaye twebaza abakulembeze b'essomero lino batukoze bulungi nnyo n'abasomesa babaddewo naffe batukubira batu encouraginga era abaana baffe batugamba mami tofaayo teweeraliikirira era tubeebaza byonna bye bakoledde abaana baffe buli kimu health wise okulya obeereyo teweeraliikirira abaana Seeta High School tubeebaza Mbalala mwebale nnyo mwebalire ddala era naffe tuli mbasabira winno tugenda kuba this year tugenda kuba number 1 mu Uganda yonna mwebale nnyo bana abasomesa twebaza Headteacher twebaza ne director w'essomero lino mwami Muyingo mwebale nnyo mwebalire ddala era I wish you success all the candidates of Seeta High School. Zamukamanya Amanya nze Ruth Kiraga mbeera Ntebe. Banyise wano musimu bino tugenda kufuna points maximum
abiri buli omu mu ssomero. Lwaki oyogera bwotyo? Lwaki olowooza munaafuna? Abasomesa baffe balungi nnyo, first class teachers ne headmaster waffe ali to preparing nga well, very well. Ategese bulungi. Erinnya lyange nze Sebukalu Boniface, head teacher Seeta High School Mukono. Olunaku lwa leero tubadde ng'enkola yaffe nga tuwongayo abaana baffe eri Mukama Katonda abagenda okutuula ekibiina ekya siniya ey'omukaaga. Era abaana bano tubalinamu essuubi ly'amaanyi kubanga baana bawulize nnyo nnyini ddala. Omanyi okubeera omuwulize ekimu ku bintu ku mbala ezisinga mu buntu. Omuntu wabeera omuwulize awuliriza advice gy'oba omuwadde ate n'agikolako. So abaana b'ekibiina eky'omukaaga kye tubadde nakyo omwaka guno babadde bawulize ate nga balina empisa. Okumalako omwaka omulamba nga tolina mwana gw'osindisa okudda awaka, ekyo kibafuula abaana ab'enjawulo era nga naffe tulina essuubi ddene nnyo mu bo. Mpozzi abaana abasiniya ey'omukaaga ffe obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kubeera nti tubawa obubonero obubasaaniza okugenda ku matendekero aga waggulu era nga obubonero obwo mu luzungu kye tuyita principal passes. Buli mwana tuba twetaaga okumuwa principal pass buli subject era ffe lwero olubimbi lwaffe era njagala okubategeeza nti olubimbi olwaffe tululimye abaana baffe beeteeseteese era nga tewali agenda kubeera ng'akola nakka wansi wa principal pass. Naye ate era njagala n'okubagamba nti mu ggwanga lino omwaka guno 2023 Seeta High School Mukono tugenda kubeera nnamba emu mu Uganda wano. Naye nga tetunnabeera nnamba emu, njagala okukubiriza abaana bonna abagenda otuula ebibuuzo omwaka guno amasomero gonna abali mu kibuga n'abali wabweru w'omu kibuga kuba ffenna Katonda atuweerayo omukisa. Njagala okubakubiriza mubeere nga mwesiga Katonda. Bw'omala okwesiga Katonda, ekyokubiri mu budde buno kola ky'obadde tokola. Bw'obadde osomera essaawa emu tandika okusomera essaawa 2 mu budde obusigaddeyo. Bw'obeera nga obadde tokonsultinga basomesa kubeebuuzaako, amagezi galinga muliro oba togalina ogende owa mulirwanaawo n'akuwa ku muliro n'obeera ng'ati tolinga bwe wabadde jjo. Mbasaba abaana mugende w'abasomesa abo abaliwo ku masomero gammwe mubeere nga mubakonsultinga kubanga bo balina kye bamanyi mwe kye mutamanyi. Ekyokusatu mu siniya ey'omukaaga ekiyamba abaana okuyita ffe ekitukolera abaana okubeera nga bo bennyini bakola discussion ezaabwe ne batuula ne baplaningira discussion zaabwe. Ffe kye tubayambako kyokka kwe kubawa questions ze bagenda odiscussinga n'okucreatinga environment ennungi, naye ebisigadde bo beekolamu obukulembeze bwabwe ne bakola discussion zaabwe. Temwesiga bagayita masasi ago ga bya butaliimu. Ekintu ekisinga obukulu kwe kwetegekera olugendo lwe muteeka okwetegekera olwa UNEB. Musome buli kimu nga temusipotinze sakira bw'otuuka mu kibuuzo nga kale buli kimu okimanyi nga ekizibu ky'olina kyakulondako kibuuzo ki kye ngenda okukola. Ffe Seeta High ekyo kye tukola, abaana tubateekateeka okubeera nti buli kibuuzo wayingira mu lupapula nga aba akimanyi naye obuzibu bwe nnonzeeko ki. Ekyo kye mbakubiriza okubeera nti ate temwonoona budde ng'ebibuuzo babikutte ne bagamba ate ddamu omwaka oba ddayo emabega mu siniya ey'okutaano. Ekyo mbakubiriza mubeere beesimbu, mubeere beerufu, temuwuliriza muntu yenna abagamba nti nalabyeko ekibuuzo anakoze ekyo, temubiwuliriza naye mukole n'amaanyi. Abasatu omwaka guno aba siniya ey'omukaaga era nga abawala be basingako bali 112, abalenzi 112, abalenzi gwe muwendo ogusigaddeyo.